mbadde siwulirangako nga bannayuganda bebeetiŋŋana nti nga Maama Kiyumba. Kyemmanyiiko nti nge Dubai wentera okuwangaalira waliwo abannayuganda abamu nga bw'omunyiiza akozesa Abanigeria be tuyita ababoggo. Basobola okugenda ne bakuwamba yabawo akasente kano sente mmeka $250 oluusi tekawera nakakadde Rosette yankoze kino nti emumunga jambulire bananyamba oyo akola bwati ne bwati waliwo omwana wona yali amubanja bweki ne bwekiti yamugjawo ng'akozesa Bannayuganda nazikibwa mu ki naziikibwa mu ddungu. Ebyo byonna tubiwulirako. Omuwala Omufiripine eyattibwa omwana era yali Saudi Arabia. Yali Saudi Arabia omwana emu kwezi ensi ebbiri. Omuwala yali Mufiripine kati ng'omwana ajatta omuwala yali Kadaama yamutta. Oba mu bugenderevu oba mutali bugenderevu omanyi abaana b'abawala balina eddalo ate bazanyisa biki bisi. Ayinza okuba ng'akwata akagundi nga kali eri n'akamukuba ku mutwe oba yakola ki omwana ng'akola ki ng'afa amawulire nga gakola ki nga gafuluma. Jjukira ogaba nga tegafulumye awo bakikwatira mugundi bagaziba amawulire ne bakikwasa mu ngeri yaki yakyama ne baziika omuntu oyo naye gana amawulire gafuluma. Mu kufuluma ne kimanyikibwa bulungi nnyo bwe kyamanyikibwa kati gavumenti ya Philippine neeyimirira. Jjukira nti wali eri bagamba an eye for an eye. Agamateeka geeyo. If I told you kill someone, you have to be killed too. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nyondo Media. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe oba Hasla munnaffe Hajara Namubiru eyattiddwa Maama Kiyumba e Saudi Arabia. Emboozi eno yankutteko nnyo olw'ensonga nti nali ku Viki Exclusive nengezaako okunnyonnyola abaana battibwa batya nga battibwa abakyala abawalabu oba nga battibwa mu biyumba gye bakolera. Abaana abo ne basulibwa mu bizibala gabanga nga konteyina aganene basulamu kasasiro oba ne babatwala mu ddungu ne babaziika eyo. Eddungu ewabeerayo omusenyu gubeera mungi. Basenako obusenyu osobola n'ogusenesa n'engalo n'okola ekinnya ky'oyagala n'owotaba nankumbi n'osuulayo omulambo n'obikkako. Anyway nga sinagenda wala amannya n'eddoboozi Rosette. Nsinziirira ku mukutu ogwa Nyondo Media n'embeera ng'ate mpeereza eggwanga. Olunaku olwaliro neegatiddwako omuganda wange mwannyinaze ajja kweyanjula. Kusa kumanya gemmanyi ate yalina amanya amalala. Ajja kuŋŋamba ani akugambye ogera agamanyi oba eryamubanja eryakola yakadduukako yakyusa amannya abantu bakyusa identity. Naye nga mu byonna tubuuzeeko tutandikire ku mboozi ya mwana muwala Namubiru. Baniriza mwenna abatulaba ku mukutu gwa Nyondo Media. Amanya n'eddoboozi nze Pius Theo. Ng'era ekisinza otuleeta wano leero si bya ssanyu bya nnaku byereere. Naye nga tusaba n'abawuliriza vidiyo eno y'olwaleero kangiweereze abaana
abali mu nsi ez'obuwala abakola mu biyumba okusookera ddala n'abo abasuubira okuva wano e Uganda oba wonna gye muli nga musinzira nga mulina essuubi erigenda mu nsi ez'abawalabu okunoonya ssente. Omuganda agamba ekijja omanyi y'ensonga lwaki buli kyendabye oba buli kitulabye nga ffe Bannyondo Media tujja wano ku kamera ne tusobola okukibatangaaza oba okukibalaga. Olw'ensonga tetusobola kugenda omu ku munnoomu ne tumugamba nakamwa ne tukonkona omu ku omu. Ensonga lwaki tukozesa omukutu guno so that n'ali America, ali Luddawa, ali South Africa, ali Canada, ali India nga Munnayuganda era nga awulira olulimi Oluganda, message emutuukako n'abako ne kyamanya n'ategeera naki ekigenda maaso mu nsi. Nabadde ku Viki Exclusive a few days back ndenyinyonyola ensonga engeri abaana gye bakola ki gye battibwamu lwakuba nti mbadde siwulirangako nga Bannayuganda be beetiŋŋana nti nga Maama Kiyumba. Kye mmanyiiko nti ng'e Dubai wentera okuwangaalira waliwo Abannayuganda abamu nga bw'omunyiiza akozesa Abanigeria be tuyita ababoggo. Basobola okugenda ne bakuwamba yabawo akasente kano sente mmeka $250 oluusi tekawera nakakadde Rosette yankoze kino nti emumunga jambulire ne bakunoonya baba manyi woosula ne bafollowinga entambulazo bama ne bakufuna ne bakuteka mu kimotoka kya kye babalina ne bakutwalayo mu ddungu bayinza okuzika ng'oli mulamu nosobola ezinjogera z'amaki z'amazima oba ne bakuba ne bakutta ne bakola ki ne bakuteekayo wansi eyo. Ezo story tuziwuliddeko wano mu Dubai era nyinako n'omuntu yangamba nangamba oyo akola bwati ne bwati waliwo omwana wonna yali amubanja bweki ne bwekiti yamugjawo ng'akozesa bannajja n'aziikibwa mu ki n'aziikibwa mu ddungu. Ebyo byonna tubiwulirako tubirabyeko oba olyawo kubanga nage naliko eyo gye nalindi nawe tinensingako ku mubiri gw'omuntu nga mufu ne bwebuuza wootandikira omuntu omumanyi muntu ki wootandikirawa ki ekiddako ogenda kukolawo ki. So mbasaba mubeere beegendereza nnyo kuba kati olaba kyekiringa kye waŋŋambye muganda wamu kati ali mu bbanga ki mwaka olomusi mulamba mwaka mulamba temumanyi what twagezaako ogendako mu kampuni bakyanoonyereza paka nakati omwana yababula banoonyereza naye nga balina batandikira n'okunoonyereza kubanga bo basindika omwana kiba kiwedde era bajja kugamba tunoonyereza sente nga tutaddemu nnyingi awulira naye kyeneebuuza ekintu ekyo nga kisusse bisusse naye ekinkubye ewala oba ekinkubye enkikwe kyekyokulaba ng'ate naffe Bannayuganda tutandise okwettiŋŋana ku mawanga olw'omusajja kubanga ono omukyala Maama Kiyumba ye muntu omukyala abakyala basukka ne bakola mu nnyumba nabo ne bafuna experience wakola ebbanga eri abeera akoze excuse me n'afunayo kaakasente akasobola okumusapootinga wabweru n'apangisa ekiruumu kati bwakipangisa bino kambi batemeeteme mu bitegeere kuba kati ffe tubirabye bwakipangisa n'afuna zino ziddeeka nga abaana kwe basula ziba za mitinira ng'egyo wase nga kuliko ddeeka wakati nga kuliko n'ewasemba kuliko ki kuliko ddeeka kisinziira waba alina abaana bangi bajja kusula abaaba oba abaaba kisinziira. Abo abaana babaze nga bali mu mateeka oba bagira mu mateeka okuva e Uganda kubanga tosobola kutuuka Saudi Arabia nga tolina passport nga tolina visa. Of course bava wano ne batuukira mu ki mateeka bagendera mu mateeka ne batuuka gye bagenda okukolera batuuse ku office ne basupplyinga oba ne baguza ba clients abawalabu abagenda bakola ki bakozesa bagenda okubeera bakama baabwe. Kati abaana abo nti Maama Kiyumba bo abanga yavayo mu nnyumba oba yatolokayo butolosi oba yamalako contract ye n'akolawo ekiyumba kye
kati aleeta abaana okuva e Uganda waba asobodde obeera e Uganda muganyina akasente kange nkolyako nzije onfunira omulimu oba ne batolosa abaana okuva mu biyumba nosanga omwana nga gyakolusi tebamusasula oba olusi omwana gyakola yeewulira bubi tebamufaako oba akoowa nnyo oba bikibwa nosanga n'ali obulungi n'engalowooza wabweru wali beta okusinga wakola ki wali kati yakontaktinga mama kiyumba gwamanyi bagwe babamuwadde yena finding ways ez'okumutolosa nga amujja mu kiyumba ewaani ewa mukama we jjukira nti wali eri omwana bayasayininga contract nti tugenda kukola emyaka egyo ebiri kale omwana ayinza okukolako emyezi 6 emyezi 3 oba omwaka okitegeera oba olusi nga bamusasula kati omwana kisinziza condition gy'alimu yemukola ki yemusikiriza okufulumayo okuddukayo kati mukuvaayo ojjukira nti waona kumalako contract tebajja kukkiriza kukuta either bakuzayo ku office so that ne bakuwa ennyumba endala oba bakusaba ssente bo ze baagala ze basuubira nti bakuteekamu ozibawe bo bakole ki bakuti oba odda Uganda oba odda ku office nenga gukoze eki oba wadde ssente ezaabwe ze baba bakusabye oba ng'osobodde ozikola ki okuzibawa kaakati omwana wakontaktinga makiyumba n'akola ki kati kikankubulira ekituufu paaya bano bama makiyumba ebiseera ebisinga bafuna obuvubuka obuto sayizi zammwe kiraba afu ne basuubula iyo mboozi gye tubaddengamu ndowooza bafuna abavubuka abato kati nga sayizi yo naye nga mukazi mukulu ali myaka nga 4 mu egyo baago ng'akola ki ng'akuzaala nti babeeramu kasene nabika nebeera nga simbi nebateebereza myaka gye nga muntu muki mukulu ng'akuzaala oba oli awo n'okuzzukuza anti ejingi yajja kyobulanga naffe tumutunda kaakati ng'akola ki ng'akufuna tagala kufuna mukulu munne jjukira yafunyemu kasente ke agala masanyu ng'akufuna ng'akuleeta kati akuleeta sayizi yo paya nga bwe weeraba tiyo akuleese ayinza okuleeta abaana jjukira abaana aleeta ab'enjawulo aleetamu busayizi bwo okitegeera gwe wamwagala lwakubeera sente zakola ki zaalina naye nga tewamwagala ng'omuntu sente ze zakusikaasika okitegeera kati aleeta obuwala obwa sayizi byo of course bukola ki bukuwa gyeva ne gye bulago bwolina obukola ki obukwana kati bwekityo bwe kyabadde omuwala nga gyeyagala naani ne hakiyumba oba bawoono omukyala yamukola ki yamutolosa koli tondabanga nga gajambula muwala ng'aziikibwa mu ki mu ddunga eva tebona kulabikako obukakafu nti wano yamutadde kubanga bamugamba bwe yamutadde nowaba nga yamuzise nga yakkiriza takyayinza kumanya wawe yamutadde oba oliawo kubanga yeddungu libeera ddene oyinza ofubutukiramu eri oyinza ofubutukiramu eri ddene oyinza obutamanya watufu wakoze eki kubanga n'ettaka terigalaga nti nowano wapya nga bonna gye wano waffe nosimula ettaka nobako kyoziikawo n'obikka oba olaba nti ettaka liki bisi okitegeera ti wano waliwo kibakoze eki kibataddewo naye kati wali eriri ettaka lyo libeera kkalu gundi yebeera kkalu nti newebaziikawo newebakola ki tosobola kukola ki kale kizibu kya muntu oyo okumanya okitegeera kizibu kya muntu oyo okumanya kujjukira nti namuziise wano nti bagende bakole ki tahaddewo kiramba mbu wano wenzija okulama wenzija okumawo nzijewo omulambo yagenza okutekawo ng'akimanyi nti anakomawo kugunuuna babe banagumusaba of course not naye kintu kino kisusse nnyo mu baana abawala lwaki gavumenti evaayo nefa ku baana abo gavumenti twagivaako mu bufunze twakoola ffe tukoze stories wano ku Nyondo Media okuva ddala mu ntandikwa tugezaako okuweereza eddoboozi lituuke gye lirina okutuuka abaana bano bayambibweko naye tekibangawo kati kankuwa story kantereere kyaki kati example girabirawo kati mugenda kugiyita mpaka dde kati kankuwa example gwe wenna ali ku mukutu ogwa Nyondo Media njagala owuliriza emboozi eno nti ffe ebiseera ebisinga ne tufiibwako gavumenti yaffe abantu bennyini abatu recruiting ne batuweerezaayo eri ogenda okukola zi offices oba companies eziri wano tebeefiirayo naye njagala kuwa story example story eyo yatambula nnyo era ne ku TikTok yatambulako nnyo omuwala omufilipine eyattibwa omwana era yali Saudi Arabia omwana emu kwezi ensi ebbiri omuwala yali mu Filipine kati ng'omwana ajatta omuwala yali kadaama yamutta oba mu bugenderevu oba mutali bugenderevu omanyi abaana b'abawala balina eddalo ate bazanyisa biki
bisi kayinza okuba nga akwata akagundi nga kali eri nakamukuba ku mutwe oba yakola ki omwana ng'akola ki ng'afa amawulire nga gakola ki nga gafuluma jjukira ogaba nga tegafulumye awo bakikwatira mugundi bagaziba amawulire ne bakikwasa mu ngeri yaki yakyama ne baziika omuntu oyo naye gana amawulire gafuluma mu kufuluma ne kimanyikibwa bulungi nnyo bwe kyamanyikibwa kati gavumenti ya Philippine neyimirira jjukira nti wali eri bagamba an eye for an eye agamateka geeyo if at all you kill someone you have to be killed too kati lwaki eriteekawo libanga likola ku batuuze oba ku bannannyini nsi lwaki kubagwira eba terikola kati gavumenti ng'eyimirira era ng'erumba Philippine nga bagamba twagala justice or otherwise ekigenda okuddako temugenda kukyagala kubanga naffe tuli bantu abaana baffe okujja okubakolera tebaza musango embeera gye babayitamu ewaka ewaabwe yebasindikiriza okusobola okugenda okuba nga bayambako families zaabwe naye ate tugenda kukigumiikiriza abaana baffe kuttibwanga bwe batyo ne bakola ki ne bazirika bwe batyo ne bazikirira batya bwe batyo gavumenti ya Philippine yateekawo embeera yasituka ku muntu ogwo yali akoze eki yali afudde nti yo gavumenti zezensi endala zigoberera nnyo zivayo kange ezoba nga Kenya babegawo n'amateeka agenda okugoberera abaana baabwe abaana abafe temusuka temukawasibwa ssente bweziti okubakolera era ogenda ku ofiisi ng'okimanyi abaana abaffe kino bwekiti babagoberera okitegeera omwana wafuna obuzibu bwona gavumenti nekimanya ng'ekola ki ng'esituka kale Philippine yasituka n'erumba n'okulumba ne bagamba otafuna justice kino okudda kutemugenda kikola ki gavumenti etena kyakola amawulire gatambudde gasaasaanye era kyeyakola vuukano yali mwana muto nga yali under 18 bwe mbasa erabidde omanyi ebiro bikola ki byerabirwa omwana nga bakadde be nga gundi poliisi ejja of course nga bagoba etteeka lyabwe ebbaga erya bulijjo an eye for an eye nga bakwata mulenzi famire nga yeegayirira famire ng'ekaaba famire nga yeetula nenga na mwana muto famire nga yeegayirira famire ng'ekaaba naye bagamba kintu ekyo an eye for an eye ne kati gavumenti yetwala bulamu bwa muntu bulamu bw'obuto bukola ki nga famire yeegayirira begayirira Abafilipine bagala compensating nga bagala tiwali kyosobola compensating naki nabulamu bwamu naye akole ki akkirire ettaka amaziga agaali awo kaliza kisinga okunnuma okiraba nti omuwarabu alumwa nnyo ng'alina ekitwa ekikutte ku mwana naye kaba kantu kakona ku mwana bw'ati amutusizawo mu ddwaliro naye omwana akola emirimu newabeera ng'afunye ogubwa bwenkana bwe guti wajja kukola mu ddwaliro wabula bagenda kuwa panado buli kirwadde omwana kyalwala kiwona na panado oba kirwadde ki naye ate baaka bwe neokaba akantu kamusunyeeko ddwaliro lyeriramula naye ono omwana akola emirimu egy'amaanyi nga nekimutuusako kyamaanyi eddwaliro waka panado yakola ki yalamula era we bafiirwako omuntu waabwe engeri gye basansabagamu gye bakaabamu oyinza okulowooza engeri gye beeyisamu gye bayisamu abantu bala n'obeera ng'ofiiriddwa engeri bo gye babeeramu newabeera nga kadama waabwe yafudde akatambula kadama yali afudde naye omukazi ali eri haba kabiya nga bw'avuma haba kabiya sawet mut haba kabiya sawet mut abantu balina embeera z'omu nsiko balina embeera embi kati ng'omukazi bw'ayomba ng'agamba mbu oyo musirusiru yakoze eki yesse kubanga omwana yali ayisibwa mu ngeri yali ayisibwa bubi nnyo nga bw'okiwulira kampani eganya omuyamba ofiisi eganya omuyamba tewali amuyamba omwana buli lunaku afa omwana buli lunaku afa kati yatuuka ekiseera n'awulira ng'asafoketi nga takyasobola n'agamba kazijewo buki obulamu kyeyakola ng'ayungayunga gundi ng'omwana yeekola ki yeetuga nga yijjawo naye omuwalabu yali oli nga yeetera nga babuuza kakabyeyeesaweti muti mbu oyo musirusiru yeekoze eki yesse naye omusirusiru yeese olowooza kiki ekimusse si mbeera zammwe si mwe mumusse paya eriyo omuntu asobola okukeera ku makya n'akyawa obulamu bwe n'agamba kambwejjeko era abantu kuno ku nsi betta
era bisere bisinga nagamba ngomuntu wetotya noyumba nokuyumba nonyiga naye kino mbagamba ngotonnaba kumanya kiki muntu kyabadde ayitamu oba olusenga tomanyi bannanga abantu bendoza tubalekerengamu oba omuntu abeera yesse olusamu babeerako ekyali kituufu nekimutuma neyeetuga oba omuntu ng'oli mulamu nga tolinako kikyamu ekintu ekikwekwasa ekintu neweetuga oba neweebwa obutwa oba kyoyitamu kyamaanyi kiba kyamaanyi nga kyasobola kiwanirira abantu kubanga teri muntu asobola kera kumanya kujjawo obulamu bwe ng'engeri bwetweyagala nti omuntu agenda okutuuka okukikola abanga taddeko kikyamu ku bwongo kitegeeza kyayitamu tekisobola kukola abantu baleese depression y'amaanyi kuwanirirwa baleese depression y'abaani mu baana kitegeera ate tebalina kyebavuddeyo okukola nti oba oyo omwana bwe yafa eveeyo gundi nayo era omwana mubiri gwale mukudda bamukola kibamuziika eyo kalibo ne basigalawo nga kali wali ne bafuna omuki omulala bafunye omulala naye era tebakyusizaamu mu mpisa zaabwe zebadde bayisaamu oli okutuuka okwetta era ze empisa ze zimu zebagenda okuyisa mwani muno omulala gwe bafunye naye era asobola okukola kampuni ebeera muwaayo neyetta neereetera omwana omulala eyo kampuni baagala okumanya omwana afudde waabwe wa nnyoko wa nnyina wa kitaawe mwana we sente zigenda tukola bubi omwana watu yazikirira stories tuzirabye zitambudde then noono omwana gwenkugambyeko kati awo wenkudizaamu kemabega omukazi yabadalanga hapa kabia saweti mota hapa kabia muku mafi mujinuna omwana yavumanga muki muvume kyokka ono omwana wawe naye oli wali ng'afudde kugamba lakuba nti namawulire gafuluma naye singa tegafuluma kyali kali wali nga bonaafiirwa akabwa ate nga tokaagala kubanga mulimu embwa gy'olundi waka neefa twayonako embwa yafa ffenna twakaaba wake waffe nga bagitafaaliyo ne taata omwana yali agala embwa yamaziga gakolaki kugamba kiringa nga bonalaba nga kikapa kubanga n'ensolo zetulunda ewaka tuba tuzaagala era ekisolo kisobola okufa n'okolaki sokuba nga onakakoko oba kakin'olya nga olumiddwa ku mutima n'ekiringanga nga oba oguyaayu gwalizo ewammwe simu abaagukuza ne gubeera waka ne gubasuma ne gumala ne gufa n'ogamba kali wali okitegeera muyaayu kati naffe bwe tufa mu nnyumba z'abawalabu tufanga miyaayu egitalina miki ne basula ku jirikiti oba ekibwa ekyo ne basula ku jirikiti kati naffe bwe tubeera mu nnyumba z'abawalabu ne tufa bwe tutyo ne batusuula mu gundi ne batuziika muki mu malungu mu kifo ky'ejirikiti tewali njawulo na mbwa tulinga mbwa embwa endalu kubanga n'embwa ennamu eyagalwa era ensonga kizukumirayo wakati batuzaagala weefa munyolwa n'ekisinga okuluma oyo omuwala si yasoose si owokubiri si yasembyeyo naye gavumenti yaffe tukyafa gavumenti yaffe era terina kyegenda kukola kati abo ne balaga okunyula okwamanya obutambi twabulabanga bakaaba ne balajana ne bapekinga omwana waabwe ati bali balina omukola ki okumusa kalabba ne balajana era omwana balaga balumiddwa balumwa naye nga engeri oli kuba kati oli bali bagakitekinga for granted kali wali wanga muli tegafumye bamutwale mukole ki bamuteeke mudungu as usual eyo kiveewo batumye omwana omulala kali wali kiri kyadde kikapa kyakoze kikyavuddewo nga bufula kikapa ewaka kyenkugambye kiyaayu ne wali bwe kiri tebafuna kwadde ku mutima nti munnanga abewa banawulya batya era munange omuwala bw'alina omutima gwegwego ku muntu omuntu tayagala kumanya talumirirwa kitegeera awo wewatulagira nti nabo bakola ki balumwa kubanga twalowoozanga ku ngeri gye beeyisamu nti oba booli awo just okufa bakola ki bakunyamira kubanga bamanye okugamba allah kalimu okitegeera allah yakola ki yasalawo lwaki allah tabira lwaki si allah kalimu nga nabo bafiiriddwa omuki kadama wabanga yafudde kale wali allah kalimu allah yagera lwaki wabanga omwamu yafudde lwaki mukyogera allah kalimu tebagala kukyogera era bakaaba balumizibwa nnyo nga bw'okiwulira era bakaaba balumizibwa balaajana mpaka nakati ekiwundu kikyali ku mitima gyabwe ne wabanga mwana wa munaabwe yafudde bano bakadaama kali wali kakati nzirayo omukyalo ono mama Kiyumba okusinziira ku mboozi gye nafunye wali omukwano gwange yaganye etteeka y'amaloboozi ge omanyi munayize sikaka muntu nadde nimukwogera naye mwana aliwa n'agamba nti oyo mama Kiyumba lwakuba nti amawulire tegavaayo kusasikana kumanyika si gwe gusoose okukola ki ate era nga kituufu ennaku z'omubi zibeera mmeka bagenda okumukwata oba okumutegeera nga yakola ki nga yabbabadda kati mama Kiyumba oyo yageze okumanyibwako olwaleero yasse Hajara Namubiru already yakola ki yatatadda
naye message eno kegende baba mabiyumba. First of all, muwasa obuvubuka obuto. Bwe muwasa obuvubuka obuto, ate ne muleta abaana abato abali mu size yaabo mubasuubiramu ki? Ate obuvubuka obwo ne mubuleka waawo ne butaaya ne bubeera free ne bubeeramu abo abawala. Kitegeera. Kwata bbaawo muteeke somewhere else gy'obeera mu meeting iranga tomuleeta mu baana b'okola ki? Oyo mama Kiyumba muna Uganda. Muna Uganda. Kati bali Abawarabu battaba naye muna Uganda otte muna Uganda muno. Yasana kalabba. Owulidde. Yasana kalabba. Saawa eno ekikyasibyemu nti tewali bukakafu naye nga abakimanyi bo bakola ki? N'abakirabyeko nga tewali na kyebuzibwa gavumenti eriwa. Kamera kwata footage. Bino byonna bituukawo gavumenti ye eriwa. Sikyayita gavumenti. Wabula lwaki tukola videos zino tukubiriza abantu Omuganda agamba ekijoomanyi. So kino kibeere ekyokuyiga eri mwe bamama Kiyumba. Mubeerewo nga mukimanyi nti obuvubuka obwo bwe muwasa banaana bwe muleta babwegomba. Kuba kati kyemmanyi gwe Mama Kiyumba nawe wano wooli wasa omuntu omanyi ekintu kutta muntu bayinza kuba kale ng'obadde ng'obatta omuntu teyeefiira. Omuntu teyeefiira. Ayinza okuba ng'abadde ng'abatta nga tebakola ki? Nga tebamukwata kali wali. Naye leero baakuguddemu kati tomanyi kigenda kuddako. Ekintu kutta muntu. Ekintu kutta muntu si mbwa si ki. Kirala oyinza okuba nga wasse balala obose basebadde bangi ono n'akola ki ye ne yeeyolekera n'alaga abantu kiki ky'olina ky'osobola okukola ki? Okukola naye ogenda kubeera otya. N'abaana abo badde olinawo nga bakitegedde wase munaabo bagenda kuwulira batya era bagenda kutwala batya kiki ogenda okuzzaako. Okitegeera ye gwe emirembe ogenda kugijjawa kubanga nammwe mubeera baki bazadde. Imagine singa abadde mwana wo. So Mama Kiyumba mbasaba kubanga tubalaba e Dubai kino nkyogera kubanga nkimanyi mbasaba funa petition oba room ng'olina mu kasente teekayo bbaawo. Jabbaawo mu mirimu gyo gy'okola. Jabbaawo mu mirimu gyo gy'okola. Kubanga omwana n'omuinvolvinga mu mirimu n'apikinga abaana n'atwala abaana n'akozesa abaana b'abandi bagenda kafiiramu. Balabira ku ye okuba alina mu kasente anyirira. Yes. Abaana b'abandi bagenda kakola ki? Oli amulimbalimba enafuna omulimu gw'amaanyi nsobola okujja Mukiyumba ne kutwala wano mbaako enkola ki? Kati yo omuwala abeera amanyi bambi nti ono akola ki alina ssente n'ebibiibo byonna biki bya musajja kumbe bya muki bya mukazi musajja ne bawasa muwase nadda ku baana abakozesa gwe n'okitogenda okukola kinootemula. Then neezira ku baana ab'obuwala mmwe abatolose bw'obanga ewantu w'okolera nga tebakutulugunya nnyo nga okyasobola okuwadawadako weewala embeera ya buli kyoyinza tokikola ki tokimanyi. Kola omeleko ka contract ko odde waka olabe ekiddako. Okuleka mpozi eba kino nkyogera nti nze nkubiriza omwana oba nsobola okustandinga wamu n'omwana oyo akola nga taweebwa mmere cause you can die. Akola nga taweebwa musaala why did you go to work? Oyo akola nga tawummula ng'akoowa nnyo nga wulira nti butuufu obulamu bukola ki? Ate abaana gye bali bangi. Ensinga ogenda kuzifunamu otya ng'obulamu bukoze eki? Bakola naye tebasasula. Olwadde n'agalwadde agenda kujjanjabwa. Abaana gye bali bangi bakola tebasasula. Tebakusasula ki ekiba kikubeezaawo? Oba baba ali mu kweyimba mu kukwata. Aye n'amasimu bagabajjako. Takoze eki abasinga. N'amasimu bagabajjako. So mu mbeera ezo z'emmenye n'endala gwa nti sola bulamu bwo olaba nga mu butuufu okolera bwereere. Awo nkola ki? Nyimira wamu naawe n'otoloka n'ogera n'oyiyiza ekyobeera oyiyiriza. Obulamu bwe businga. Obulamu bwe businga. Naye bwe mutolokanga ne mugendanga ewa bamama Biyumba mwesonyiwe babba baabali. Kati Namirwa Hajarawi yakafiiriddemu agenda kudda engulu bw'abanga abadde alinayo abaana be abaana bali mu mbeera ki kati bw'abanga abadde alina maama saawa zo tebabina mu famire tine famire n'abaana tebagenda mukubako liiso oluvannyuma aba liiso lisembayo n'engeri gyaziikiddwa myakasukiddwa nga mbwa. Ekijja omanyi mukkirize babajje mu Biyumba nga badde mubonaabona naye muve ku babba baabali mubalekera abasajja baabwe. Bw'oba wakufuna musajja ng'owulira butuufu ekyoyoyo funa ebbali nga sibba wooli. Sikkiriziganya mu kye bakola naye nammwe mbalabula kubanga entegeera yaabwe si yentegeera yaffe. Tize kyesobola kukola n'omulala tasobola kukikola. Kyotasobola kukola omulala asobola okukola ki? Okukikola. Kyosobola okukola n'osanga omulala tasobola kikola ki? Kikola. Ate n'ekirala babeere nga bakola nga bakimanyi bali ku lwabwe bokka. Teweesigama ku muki.
ku muntu basinga kuba kujja mu ki ndoza message jemba wadde bali kulwawe teri agenda bayamba tukyaliwo nga fa Banyondo Media tujja kuba nga tukola ki paaya nga tusiibula so kolege kati oyo nagundi oyo namiro temudangamu muwulizako mpaka nakati yadde tukyagezaako okuwadawadako naye tewali yadde kiddako amasimu ge tegaliiko kampuni naye mbwewoza ekyanoonya amasimu talina kyefuna kyokka era ekyatwala abaana abalala nga n'omugwe baatwala yabula tebamanyi mayitire ekyatwala abaana abalala anyway gavumenti yo twagivaako poliisi twagendayoko kyenyinza obbagamba abaana abawala ezirecruiting abaana wano Uganda ne zibaweereza kampani eri aba receiving ne bakola ki ne bagaba message giwe bano kyensooka okugamba abaana abawala kampuni genda mu kampuni ng'ogyesiga kitegeera genda mu kampuni ng'ogyesiga ate waliwo ne baana abawala abasinga nga bagenda ku lwabwe genda ng'okimanyi ogenze wekka genda ng'okimanyi ogenze wekka kati ekiri erizi kampuni one time tujja kwewaayo kampuni ezimu zo tuzisaddaakeyo tuzisaddaakeyo kuba batwala abaana baffe tebabafolowinga abaana bali mu kufa tebabasasula tewali kye bakola gavumenti katwagivaako kuba kati gavumenti nayo ekolagana ne kampuni yo kasita efuna ki omusala gwa kampuni nesasula omusolo gwayo tebalina kye bafaako bawuza kimu kampuni gende wa kampuni ki eyamutwala kati aba kampuni saawa yonna tujja bayisaamu kyonna kyekiri bana biro nga bakimanyi anyway message yange esembayo eri company ngenda kuwa message ngenda kuwa ubaka eri company ezitwala abantu kuva wano then neba n'abaana bebatwala njala nnyo kana akagambo ekijjomanyi kati kampani tubakubira omulanga nti katugeze kampani ki tubasaba abaana baffe baganda baffe bannyinaze tubaleka ne bagenda okunoonya akasente olw'embeera gye tuyitamu awantu otagamba nti n'ogenda linnya bbaasi otuukewo olw'embeera gye tuyitamu naffe twegomba okubeera nabo twagala okubeera nga tubalabako bamama baffe abaana baffe mutya ife abaana tuba tusigadde tutya baganda baabwe bannyinaze tusaba zi kampani nga nammwe we muli nti muli bazadde oba mulina ab'eŋŋanda nti mukimanye nti ne bano abantu be mutwala baliko abaabwe so mutima muli kifumiitirize mukoogambe nti singa mwannyinaze oba mwana wange oba nga yemmange yagenze n'ayisibwa mu ngeri bw'ati banattibwayo ki ekiba kikola ki kidda kunyiza kuwulira ntya kati nze nsaba era nziyenga nkisaba nti kampani bw'osalawo ku recruiting abaana mbadde nsaba mukole follow up nti omwana muleete mumanye nti ono yani nti Rosette tumusindika tumusiga Saudi Arabia ku kampani ki Atamil tulina namba ya Atamil otugenda okumusaba ku office nti ye mubagamba mateeka agamu Atamil tubaweereza Rosette but on this condition omwana oyo asasula sente bweziti omwana oyo mumaze okumanya nti omwana bafunira mu range ki eya sente y'omusaala basula sente bweziti abeere nga asasula buli mwezi kubanga ne wali obuvunaanyizibwa obukola ki obwetaagisa omwana oyo alina okuba n'essimu ng'asobola okuwuliziganya ne famire ye oba naffe kampani abaakola ki abaamuleeta era kyandibadde kyankizo nnyo singa basaba n'ennamba ez'oyo baba oba oyo boss w'omwana kampani eri eno ne bateekawo relationship ne bateekawo that enkolagana ne ba boss yes nti kampani okuva ddala wanene Uganda directly esobola communicatinga ne boss w'omwana communicatinga ne office yatwala omwana ne boss bakola ki communicatinga n'omwana bakola ki communicatinga omwana ali mu mbeera ki oba abantu bamuwa omusaala bakole ki bamuwa omusaala
omwana abanga mbutufu tawummulamuuko bano boogere omwana yagabibwa ati ne bwati n'omwana akole ki awummulemuuko omwana wabanga taweebwa mmere talya omwana alina okulya teri muntu asobola kukolera ku lubuto luki lukalu kugamba ne bafolowinga up ne bayatunulya ssente ne muntu atunulya ssente zokka wabula ne mugoberera omwana oyo gy'alaze ayisibwa mu mbeera ki asasulwa akasente ke awummulamu ng'omuntu abaana beetaaga bakeberako buli wiiki waba mulwadde afuna obujjanjabi abaana bangi balwala ne batuuka n'okufa nga tebafunye bujjanjabi n'afiira ku mirimu bino byekugamba mbimanyi nabirabako omwana n'alwala kamwa koogera nali nkozeeko n'endwala nenkankana mu kine nga ndi ku mulimu ng'oli ku mulimu okola nenga bakulaba but you have to work so ye message yange n'abaana nembasaba nti bw'obeera ovudde wane nekisooka manya nti ogenze bwoto gwe yenna yeteekateeka okugenda kaya nga bwe yagambye manya nti oli bwogo ne katonda yita katonda wakkulembere era naawe genda ng'oli smart ekimala kampani eyo oyogere nabo nti buli obulamu bwogenda okuzanyirako bubwo wabwe bagenda okuzanyirako kampani eyo yogera nayo kampani eyo ina contact za office gy'ogenda basabe gundi za babosi obeere ng'ozikola kisina kindi babosi bofune contact zaabwe gwoziwe kampani yawa gy'ovudde era mugende nga muli bold enough omanyi kikyoli oli muntu oli nsolo muntu awummula omuntu alya omuntu akola asasulwa toli slave omanye nti bwe mbeera ngenze teekeddwa okusasula singa sisasuddwa singa kino kikoleddwa kiki embeera nzizaako nina okuba n'essimu nina okuwuliza famire yange so oba kujjako ebintu ebyo right sense zonna nga bazikugyeko tokkiriza buli bulamu bwo bagenda okukola ki okuzanyirako ddayo ku ofiisi yogera ne kampani obagambe ABCDEFG awo kampani wetugisabira naye ebeere concerned ebeere more concerned era reacting positively oba responding positively eri oyo omwana oba eri oyo omuntu sijja kusukkawo awo abo bannange baganda bange abawala abakazi abali eyo mwenna banaye twebeereremu tokkiriza kujjako ssimu tokkiriza kujjako bikwogerako tokkiriza kujjako bikwogerako passport basobola ogitwala bone bagitereka ekyo kyoyinza obutakola ki otabakayanya naye essimu lwaki ozijjako communication gyesobola okucommunicatingako ngenda kumanya nti abantu bange bali mu mbeera anti kati n'oluusi abaana bangi bafiiriddwa abaana baabwe waliwo omwana gyo n'agwawo ekigo yasanga abaana be accident yabakuba naye kati yakola ki teyamanya amaliriza agenda kola ki abalala bakomawo bazadde baabwe baafa maama yafa yata yafa oli yafa kubanga baali talina communication toona abo abatuuka eyo mu biyumba abaana babosi bennyini babajjako ebintu byabwe oba abadde nga obayogereza ne bazadde bewaka ne bamuggyako wifi oba sort of such bamuggyako oba ngeri gy'ayinza okulizaamu abantu abamu bati balina wifi naye nga tebamukkiriza muguleyo kaddata kubanga mwana n'akasente ke afune kaddata kugamba mitima mibi anyway assalamu alaikum byonna mukama kama yasalawo allah khalim assalamu alaikum warahmatullahi sigenda kuba kalango konna mu vidiyo eno kubanga nnaku njereere sente tunazifuna olungi tunazifuna olulala mubeere bulungi sigadde nga nzerozet ewamu ne muganda wange Pius Theo atakumira mpeera kumire